Sharifu Kenge dakika ntutu wano nga tukubira tochi mu byobufuzi nga bwe bitambula eruye olina kye wansuubiza jjo oba leero n'okyogera Sharifu ekiriwa kanda bobo n'okijjukira gwe waŋŋambye nti ne bwe sikujjukiza kyojja kyogera ekya waŋŋambye abadde atya kale tutandike n'ekyo kale mulungi akukinana munana katogeze munana nkubuuzaako wasuze otya webala gy'otuusizzaako engala abantu 8 be bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ekyo tukyetaaga okukiddingana abantu bategeere wayinza okubaawo oli ng'ali ttake ng'ensonga atuwulidde leero ng'asinziira ku miyungagano gya intaneti kale bali 8 tekuli mukazi n'omu Robert Kasibante talina ssente zimutwala kunoonya kalulu yabadde adona mukalulu ayagala ntebe yabukulembeze omanyi waliwo omu ku bannabyabufuzi emabegako eri mukama amusaasire amuwa ekiwummula eky'emirembe Honorable Katolwa yagala nange mumpendyeko era ne bamuwa n'alyako olunaku lweggulo teyanoonyeza kalulu ekibiina ne kitu ani Robert Kasibante owa National Peasants Party ekibiina ky'abankuseerera bawejjere kakati oyo obutaba na ssente era kyeyogerera ate lwaki National Peasants Party obutaba na ssente nakyo kyeyogera ekibiina ky'abankuse akikwatidde bendera obutaba na ssente zimusobozesa kunoonya kalulu ate peasant ate ku mutendera gwa nsi national National Peasants Party naye oba ne Eritu Commission yali tuyambyengako nekolaki ng'ogyeko zino zomuteekayo zino okubakakasa nti emiliyoni 20 kati g'oyimiridde otya ng'omuntu oyina okubalidde looni ate ng'egenda kukuleetera obuzibu abagambe nedda ssebo okusinziira ku ensawo yo nga bw'eyimiridde ne ganaabirigo gazzeeyo naawe ddayo wekubeko enfuufu ng'agenda okole ebirala kino tojja kisobola kale naku 3 mbusiina zinoonya kalulu yakubayo laale muwoloza yali akubire okubiri yakoma kwemu egiye kuba emitiyana naga abantu banjagadde omukwano gwe bandaze bannaye gutusaza mukabwenswa nnene neno si yasoose mwana wange okolayi okukubako kulaala era n'abivaamu ani omulala waliwo wano Senkubuge Charles James Senkubuge siyaasa bamukakasiza kololo netugenda enakawuka eyo gyeyakuba laali nga tulabira ddala pulezidenti sebo negundi yakuba Katumba oye yakuba olukuŋŋaana n'agamba nakwogera ekigambo Katumba oye ne bangobawo naye ati si Katumba oye yamalako yatalanga ebitundu ebyegwa ne ku baloti yaliko nona ajja kubaako ani Robert Kasibante yesebo omulungi awuliriza nabe mu kibiina kya National Unity Platform NUP atavaawo ekisooka abamu kuba taaweereddwa kaadi bagambye tugenda kwesimbawo okuba namunigina owekitiibwa Medard Lubega Sseggo n'akali amaggwa yalangiridde n'ekibiina yakivuddemu kanoonye ekibanja awalala sagambye nti ojja kunzijukiza kubanga principal bw'agamba ffe bwe tuwadde ambuleero oba kaadi beebo bwe tugenda okuwagira kati bwe ofuuka independenti oba okyali loyo lwaki tojjira mu kibiina ekirala amangu ago ngamba mbuuza wowe nze bwe mba nga nze kakatire naawe kubeera nina ne bennenya oba otya leero ng'endowoozayo ey'ebyobufuzi erimu NRM ne bakuma bendera ya NRM enkya n'ogenda mu NUP n'osaba kaadi n'ogaa ate mmwe mbakkiririzaamu nnyo simanyi babiyita ideologies ziba zifaanagana asobola okukyusa endowooza ekiro kimu namwe mukyuka mangu Joyce baagala ntwatombako omukyalo wa disitulikiti ey'Emitiyana yagambye amaanyi gentadde mu disitulikiti eno kuva 2016 onyima otya kaadi nenkugamba nti sigenda kwesimbawo nange nzija kuva ddi 2016 ate awo yali akola yali azimba ground nga yeetegekera 2010 yesimbewo kati n'abala okuva lwe yazimba ground mpaka lwe yalondewa ne lwammiddwa kaadi ng'amaanyi gatadde mangi tegajja mufa bwere nzijja tegajja kufa tugge kakati abagerageranyiza ku bufumbo g'ofumba otya ewampinga leero ne mufuna obutakkaanya enkya si wakutaano ku lw'omukaaga ne bakusanga ewa Lukenge naye sebo eby'omukwano ate biri ate bigerageranya ku byabufuzi
omukwano gusobola okukwata ku ssaawa nnya ez'okumakya era ssaawa 5 oli mukwano oyagala nakuwasa kuba mbaga kati ku mukaaga ne mugenda n'okuba embaga n'okyala enkeera n'onoba ekiri emakindye west otyo omanyi NUP wano we yakoledde amatankane ng'empale z'aba7 ate etya omuntu eyasaba okukiikirira Kampala ng'omubaka omukyala bamusindise Makindye West ne bamuwa kaadi nga tasabangayo ekiri eyo abataano abaali basabayo tewali gwe batunuulidde n'omu waliyo abaali basabayo Alan Sewanyana oyo yabaddeyo Faruku Ntege oyo yasaba Musiri David bayitirivu obungi mmenye ekindege naye kati bano batutte ekiwandiiko ab'e Makindye West mutubulire mu akakiiko k'ebyokulonda mwatugamba muli bamazima na bwenkanya mu NUP kati yasaba e Kampala musindika mutie Makindye West ekyo sikaaki nange kantabudde sinze ntabulwatabulwa nekulumu eyo kaadi ze zimu kuzogeza abantu obwama yasabawa tuli mu studio wano tuli bataano Sendege ya Lukyamazi Swabulu tusabye nti batuwe studio ezo mwetwagala okukolera mugende mu 89 kati ate ne bagamba abe gwe tubatuwaayo ng'ate tali mu studio era n'okusabayo tasabyeyo talina na interest kati buli eyabadde yavuganya agamba nzijja kubwa nga namunigina okitegedde ekintu ekyo nzijja batuteyo petition omanyi ebintu bya abegulisi byasinga okukola mulimu kye bayita dramatic reversal kiganda wazi simanyi bwe nkigandabaza nakisoma mu luzungu kigandabaza ndowooza kwe kukuba enkyukira naye ate okuba otya enkyukira wootasabanga anti kyekyo dramatic reversal kibanga mbadde njagala Kampala Kampala tumukumye kati wema munyimye tukutaddewa Makindye n'ogende Makindye waliyo abaasaba kati okusinziira ku Faruku Ntege yakutte ekiwandiiko ky'abane nakitwala ku kakiiko k'ebyokulonda n'agamba omusezi yatugwiridde Makindye yazze kiro n'atusera nga tetumanyi n'ekitamba alina be yakisaze amangu ago bw'oba bawagidde yagenze mu mukwano ku ssaawa 5 ne bamukuba embaga ku 6 enkeera n'anoba kati lwaki omusezi tajja obusezi n'ebyobufuzi tebikwatagana kati bonna kyoleeta ate okyawula nakinakyo anti byobufuzi birala naye munnange abeeyo banyiivu era bagambye bwe baba batumye tututteyo petition baleme kugamba nti tetwawaayo tetwabagamba nga tuzze kugwa namunigina olwaliro abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bazzeeyo okusaba akalulu Jendo Museveni ali otuke olunaku luno olwaleero Robert Kasibante eggulo teyafunye ensimbi zimutwala mu Bende na Kyegeegwa olwaliro bamugambye nti kaakati gendako waliyo ekyenjojo ne Fort Poto kati ziri zambuze ngenda kunoonyereza ndabo ez'Ekyegeegwa azifunye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Bugweri ne mu bitundu eby'Ennamutumba ate Jeno Girigoli Mugisha Muntu olwaliro ali Lubirizi ne Mitooma Nathan Nandala Mafabi akwatidde Fudisi Bendera ali Kamuli ne Buyende olunaku lw'eggulo yabadde wali mu bitundu ate eby'Eyiganga be bakulembeze ekiri mu DP Inginiya Sebamala Richard yali yaddukira mu kooti enkulu ng'ayagala eyimirize okusunsula ababaka ba Parliament bonna abakwatidde DP Bendera mulamuzi teyalabiseeko naye ng'ekibiina kyabadde ku bunkenke omusango gwayongezeddwayo okutuuka nga 24 mwezi ogwa 11 kitegeeza abo bajja kuba basunsuddwa n'ekiruubirira kyono kigenze kati okwongezaayo kiri ni who's favor kifevalinga kibiina kya Democratic Party bayiseewo abantu kati ate omulamuzi bwaliwo ensala yaabwe nti abaalopa baali batuufu Nobert Mao n'okutuuka kati president wa DP era minisita wa Ssemateeka ne Segeddamuzi mu gavumenti eriko akyakuba bulatti nti waliwo abammiddwa kaadi jindako bani abagenze mu kooti aba DP nga baagala ki bakulembeddwamu Inginiya Sebamala Richard baagala ki tewaba muntu yenna ali ku kaadi ya DP asunsulwa kakiiko ka byakulonda ko omulamuzi teyalabiseeko n'ayongerayo pakadi 24 ogujja ogw'11 jjukira bano basunsulwa 22 n' 23 kati ate nogaa nti Nobert Mao kiki anti nkujjaayo ndi olwokyali mu kibiina kya DP anti nembuuza nti Nobert Mao kiki akuba bulatti olwaki nti waliwo abamuddukako mu DP ne bagenda
kali lwaki tokaza kali akokubiri akogwewala kali basindo nobody president wa DP atenga ye minister wa Ssemateeka ne Ssegeddamuzi mu government yali mbuyinza kyokanga bawaabiddaani bamuwaabidde mpi bawaabidde kibiina temugeza ne musomesa njagala kusibula okyalinayo ko ngamba akalala mawagamba mwanzirukako ne mugenda mu bibiina ebirala eno nali nkubya miziŋŋoonyo ate eri gye mwalaga bakubya mitayimbwa kati watandise ne PFF wajogedde naye sina kye nagiwuliddeko PFF aba PFF bakyatuula mu bisenge nakugambye beebuuza ku lukiiko olw'abakadde bababuulire ani gwe bagenda okuwagira obwa pulezidenti 2026 Erias Lukwago bakadde ki Elders bakadde mu ggwanga bakadde mu PFF lwe lukiiko lw'aba Elders oba okitegedde kati nga bwe tuli mu studio wano oli ku lukiiko oluwabula Lukenge nga wanaawabye anti Lukenge mbadde naye emyaka egisoba mu 2 mwami mpinga ntiki nti mbadde ne Lukenge emyaka egisoba mu 2 kati bwampita omukadde we ekyo kitegeereke ngambe ku lukiiko oluwabula naye bano PFF eyajjo yerimu n'abakadde baayo kanokiza Besigye mukadde bonna bapya muyo ate biriggwe era naye teyavuga najja nankumbi mweki mwefudisi ye wakitegedde nti eggulo Besigye yazze mu kooti bamuleese ku misango egigambibwa nti omukulu oyo yenyigira ate yagenda mawanga agatali gamu okwenyigira mu nkuŋŋaana ezaagala okumamulako gavumenti ya President Museveni jjukira bamukwata ekikulu omusango gwawuliddwa ko omulamuzi yamuganya okwogera tomanyi omulamuzi Emmanuel Baguma yali mu musango ogwo yawandiika dde namuga guveemu ko ye sijja ani omulamuzi lwaki oyagala nguveemu tusiibule